Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, amatendo gonaga Allah subhanahu wa ta'ala faddala makanan ala makani. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala yasukkurumya ebifo ku bifo, kama faddala zamanan ala zaman, nasukkurumya buli mulembe Allah yagenda agusukkurumya okusinziira ku nteekateeka yaago. Kama faddala al-insan ala al-insan, Allah subhanahu wa ta'ala yasukkurumya abantu buli muntu. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala yagenda amusukkurumya okusinziira Allah subhanahu wa ta'ala ala ba'dukum ala ba'd, okusinziira buli muntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala jaba amusukkurumizaamu. Amatendo gonaga Allah wekitiibwa oyo Allah subhanahu wa ta'ala lam yalidin, oyo Allah tazaala, walam yuradin, oyo Allah tazaalibwa, walam yakul lahu kufuwan ahadun, oyo wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atayina kintu na kimu kyonna kimufaanana. Baduba Allah abali ku GTV wano wenyini ku kitebe ku Uganda Muslim Supreme Council, nga bulijjo amanya Shk Sekasi Udaba, nkomyewo ateera okubategeeza ku da'wa yaffe eya bulijjo. Tusaba Allah GTV agituwangalize, nabakola ku kamera benda bawano, nsaba Allah batuwangalize, abatuuliriza olunaku lwaleero munzikirize. Buli wenzija wano ndeeta mawdhu'u ndala, ndeeta omulamwa, naye nga omulamu olwaleero insha Allah tugenda kutunuulira ku kigambo ekiyitibwa al-qadari. Qadari kitegeeza ki? Bwe mba ngamba ekigambo qadari, tukimanyi bulungi nti mu mpagi z'obuziraamu Allahu akbar, tukimanyi bulungi nnyo nti mulimu rukun min ezimu ku mpagi omusiraamu zateekeddwa okumanya, khairihi wa sharrihi min Allahi ta'ala. Mulimu khairihi, mulimu ebirungi Allah byatuwa, wa sharrihi, nimubeeramu n'ebibi bye tufuna mu nsi muno. Tetufuna bibi byereere, tufuna ebirungi ate ne tufuna n'ebibi, naye nga byonna bye tufuna min Allahi ta'ala, byonna biva eri Allahu subhanahu wa ta'ala. Olunaku olwaleero insha Allah tugenda kusomesa ku kigambo ekiyitibwa al-qadari. Qadari kyeki? Oba ekigambo ekiyitibwa okugera. Buli muntu yenna ali mu nsi muno ayina ekintu kye yali atuukiddwako, either kibi oba kirungi, naye nga ebyo byonna abigera ye Allahu subhanahu wa ta'ala. Bwe bali bannyonnyola ekigambo qadari, bagamba nti qadari kitegeeza nti huwa intiqad bi anna ma sayakunu sayakun. Allahu akbar. Kyekyo Allah ekintu kyaba yateekateeka, gwe kyotaateekateeka gwe omuntu ali ku nsi, kwe kuteekateeka kwa Allah gwe mwana Adamu atuwuliriza kotasobola kuyingiramu. Masa yakun, ekigenda okubeerawo, owulira, masa yakun nga kigenda kubeerawo mu myaka n'emyaka kasikedde nga Allah subhanahu wa ta'ala atonda ensi eno yonna. Madiyatan, waliwo ebintu ebimu ebyatuka ku bantu nga Allah yabiteekateeka dda nga biri past, nga biri ku mirembe egyatusooka, bafuniramu ebizibu. Hadhir, waliwo byogenda okufuna olwaleero, idha kirungi
oba kibi. Intiqadi kweko kutekateka kwa Allah, ma sayakun ekigenda okubeerawo sayakun kiina okuba, kiriza oba gaana. Allahu akbar. Hukumullah kwe kusalawo kwa Allah kwabasazeewo. Ilimullah kadari ya Allah kwe kumanya kwa Allah ala ashiyai okumanya ebintu byonna ebiri mu nsi okuva emashariki mpaka emagalibi. Allahu akbar. Au mustakbar, tuli ku kigambo okugera buli kyonna ekiri ku nsi kuno. Tolaba wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wategeeza ti inna kulla shay'in bara'u billahi minash shaitani rrajim ti inna kulla shay'in khalaqnahu bilqadari. Buli kyonna ku nsi ekirina entandikwa kirina enkomerero yaakyo. Buli kyonna ekirina entandikwa kirina enkomerero. Akawuka olwaleero akatawanyiza eggwanga ka COVID-19 ekyo kyali mu nteekateeka ya Allah nti mu mwaka 2 bwe guti tujja kubeera mu mbeera eno. Onfuna bulungi gwe atuwuliriza, mba ntegeeza ki nti buli kyonna ekitutuukako either kirungi oba kibi ekyo Allah yamala dda okiteekateeka. Okwo kuli mu kumanya kwa Allah. Hukumullahu subhanahu wa ta'ala wal qada n'okusalawo kwe teri asobola kukuyingiramu mu kusalawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba Allahu akbar. Nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti lan yanfa'ahum, teri asobola kuziyiza hidhru min alqadari, ekyo Allah kyeyateekateekera mwana Adamu okubeera. Njagala owulirize nnyo hadisi kuli kigambo qadari okugera kwa Allah. Lan buluwejja ebeera eziyiza. Lan yanfa'ahum, teri asobola kuziyiza hidhru min alqadari, ekyo Allah kyeyagerera omuntu. Wallahi atuwuliriza, Allah kyeyakugerera mu nsi muno, oba kigenda kubeera kibi oba kigenda kubeera kirungi, oba ogenda kufuna accident, oba ogenda kulwala, oba ogenda kufuna bulwadde bufaana butya, oba ogenda kubeera mwavu, oba ogenda kubeera mu mbeera yonna, teri asobola kuziyiza ekyo Allah kyeyagerera mwana Adamu kyogenda okubeera. Wallahi kirina okutuukako, kiriza oba gaana, kubanga tuli mu kigambo ekigamba nti qadari kyekyo Allah ekintu kyaba yateekateeka nga teri ayinza kuyingira mu nteekateeka yaweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagamba nti inna al-khawf. Allahu akbar. Wano wakulu gwatuwuliriza ali ku GTV wetegereze nnyo ekigambo kyendiko olwaleero. Agamba nti inna al-khawf la yunji min alqadari, okutya abantu ko tulimu mu nsi tekusobola kujjawo ekyo Allah kyeyagera. Awakulu inna la khawfa, mazima okutya ko tulimu ffenna olwaleero mu nsi okuva mashariki mpaka emagalibi, la yunji min alqadari, tuli ku kigambo qadari olwaleero teri asobola. Allahu akbar. Okutya tekujjaawo ekyo Allah kyeyagerera mwana Adamu. Nagamba nti la yuraddu alqadari, uliriza, la yuraddu alqadari, ate teri ayinza kuzzaayo ekyo Allah kyeyamala dda okugera, illa addu'a, okujjako. Ate awo Nabi Muhammad agambye sallallahu alayhi wa sallama, la yuraddu alqadari, teri ayinza kuzzaayo kugera kwa Allah kweyagerera ebitonde bye. Nagamba illa du'a, ate okujjako okusaba, kasita wegayirire nnyo Allah subhanahu wa ta'ala
Allah n'omusaba, Allah n'omwegayirira, Allah asobola okukyusa kyaba yagerera omuntu bwe kibanga kibi. Ne tuwanika emikono ne twegayirira Allah subhanahu wa ta'ala, abaffe edduwa esobola okukyusa ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyaba yagerera omuntu. Awo na at least kaleko kubanga nkimanyi nti mubadde mutidde ne mugamba Shk Udaba bw'abanga agambye nti olwaleero kadari Allah ekintu kyaba yagera kirina okubeerako, oba bwavu ogenda kuba bwavu, onfuna bulungi, naye ate tekisoboka okujjako nga osabye nnyo ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Tuzafunira nnyo Umar ibn Khattab yagamba, man yakra'u tarikhi, omuntu bw'asoma ebyafaayo, la yadkhulu ya'si fi qalbi, mu mutima gwo obeeramu n'essuubi. Abaffe Allah kye yakugerera bwe kibanga kibi, bwe bubanga bwavu Allah bwe yagera, bw'osaba Allah ayinza okutaasa, kisoboka. Genda ku mulembe gwa Nabbi Musa. Nabbi Musa ku mulembe gwe kwaliko omukyala. Omukyala oyo yali atuuse ng'awulira ayagala kuzaala. Omukyala agamba Musa, Musa gendako ku lusozi oyogereko ne Allah. Bannange buli nabbi yali alina enkizo. Nabbi Musa yali wa nkizo, naye mu bannabbi abalala ntera nnyo omukuleetera nga Allah wagamba nti wattiini wazayituuni watuuri siniina. Allah alayira mountain Sinai. Abaffe kadari Allah gyaba yagerera omuntu okuba kadari ekyusibwa, ate nga tegeeza nti lan yanfa'ahum, teri ayinza kuziyiza ekyo Allah kye yagerera omuntu. Yagamba nti kimutuukako, n'agamba illa du'a, okujjako kasita osaba Allah subhanahu wa ta'ala. La yuraddu alqadari, teri ayinza kuzzaayo ekyo Allah kye yagerera omuntu. Illa du'a, okujjako bw'osaba Allah akyusa, abange bw'osaba Allah akyusa, kisoboka. Omukyala ono kamukuweko ekyafaayo kimu. Omukyala yagamba Musa, n'agamba munnange Musa, nga mpulira njagala kuzaala mwana, ndaba ebbanga ligenze, njagala mwana. Nabbi Musa ayamuka ku lusozi, watuuka ku mountain Sinai. Nabbi Musa awanika emikono. Musa agamba Allah we, ai Allah wange, omukyala fulani fulani abadde ayagalayo omwana, era essaawa zino wenjogerera nze Musa kwe kujja wano ku lusozi, Mukama Katonda omukyala oyo oberenga omuwa ekiyitibwa omwana okubanga antumye. Allahu akbar. Allah yagamba Musa, genda ogamba omukyala oyo namuwandiikako. Allahu akbar. Saagala weerabire tuli ku kigambo kadari. Kadari ya Allah gye yateekateeka teri ayinza gikyusa, wabula ekisobola okukyusa ekyo Allah kye yateekerateekera omuntu bwe kibanga kibi, wallahi Allah akyusa nakusaba. Edduwa ekyusibwa n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyoba omusabye. Omukyala Musa agamba Allah nti ai Allah wange, omukyala ayagala mwana, ebbanga alaba ligenze. Allah yagamba Musa omukyala oyo namuwandiikako fi lawhu mahfuz. Lawhu mahfuz ye fayiro erimu ebyama by'abantu bonna, ebitonde byonna ebiri mu nsi, fayiro zaffe zonna, Allahu akbar, zawandiikibwa. Era omukyala oyo Musa, Allahu akbar, Allah yamugamba Musa, genda ogamba omukyala namuwandiikako talizaala mwana. Musa akomawo ow'omukyala n'amugamba, ewa Allah nvuddeyo, Allah ngambye nti nno yakuwandiikako ku lawhu mahfuz,
ku lubaawo oluliko ebitonde byonna nti gwe mu fayiro yo bakuwandiikako tojja kuzaala mwana. Bw'atyo Musa n'akomawo n'ategeeza omukyalo oyo nti Mukama Katonda antumye nti gwe wawandiikibwako tojja kuzaala mwana. Abaffe, kadari ekyusibwa n'okusaba. Kadari ekyusibwa singa omuntu yeegayiridde Allah subhanahu wa ta'ala n'omusaba. La yuraddu lqadari, teri ayinza kukyusa ekyo Allah kyeyateekateekera okujjako wowanika emikono abange Allah subhanahu wa ta'ala asobola okubeera nga atwanukula. Wayita akaseera Nabbi Musa aba atambula mu ddungu, gwenna abadde yenyooma. Wayita akaseera Musa aba atambula mu ddungu, asanga omukyala Katonda gwe yagerera, gwe yagamba nti omukyala oyo talizaala mwana. Musa agenda okulaba ng'omukyala gwe yalowooza nti tajja kuzaala, ng'omukyala asitudde omwana. Gw'owuliriza gwe, olwaleero tuli mu nsi tutambula, munno oyinza okuba omulabaawo omunyooma. Buyinza okukeera ku makya ng'omuntu abadde atambuza ebigere, buyinza okukeera ku makya omuntu abadde atambuza akagaali, buyinza okukeera ku makya omuntu abadde akola mu owino nga Allah yamusitula dde amadaala. Allah, buno obulamu buli dynamic, obulamu bukyuka, edduwa ekyusa ekyo Allah kyeyagera. Singa Allah oba omusabye n'omwegayirira, wallahi Nabbi Musa addayo ku lusozi. Musa addayo ku lusozi agamba Allah we, Allah kyova olabaffe obuzibu bwe tulina. Bwe tufuna ebizibu tetumanyi kuddukira eri Allah. Bwe tufuna ebizibu tuddukira eri bantu bannaffe, naye ng'ate muntu munno gw'oddukidde naye alina ebizibu tagenda bikumalira. Naye buli nabbi ekizibu kye yalinga afunye yaddukanga n'agenda ku musaala gwe n'awanika emikono neegayirira ow'ekitiibwa Allah we, Allah abeere nga amuddiramu. Kati ne Musa yeewuunya nnyo omukyala Katonda gwe yagamba tajja kuzaala, kyokka ate atambula mu ddungu asanze omukyala ng'asitudde omwana. Musa yaddayo ku lusozi alipootinge n'agamba Allah, gwe kennyini Mukama Katonda waŋŋamba nti omukyala ono talizaala mwana, kyokka ate omukyala musanze asitudde omwana. Musa agamba Allah we, Allah kyekyabaawo. La yuraddu lqadari, teri ayinza kuzzaayo ekyo Allah kyeyagerera omuntu illa addu'a, okujjako edduwa ekyusa ekyo Allah kyeyagerera omuntu. Bwe kibanga kibi nga Allah yakugerera kibi n'osaba Allah, wallahi embeera egenda kukyuka. Gwa ali ku mukutu guno ogwa GTV wano ku Uganda Muslim Supreme Council. Wallahi Musa watuuka ewa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala agamba Musa kituufu omukyalo oyo nali namuwandiikako tajja kuzaala mwana, naye omukyalo oyo abadde asitukako obudde obw'ekiro wannasu niyamu ng'abantu bonna beebase. Omukyala nansaba. Allahu akbar. Omukyala abadde asituka obudde obw'ekiro nanneegayirira wannasu niyamu ng'abantu bonna bafuluuta, abantu bonna nga beebase. Neffe lwaki embeera gye tulimu Allah gy'aba akugeredde nga mbi ng'okyagirimu essaawa zino, lwaki tokwata nnyo n'ositukako obudde obw'ekiro n'ositukako otulo n'otwerekereza n'obeera ng'osobola okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi Musa ebigambo ebyo abyogera nga bali ne Allah we ku lusozi. Allah yagamba Musa, omukyalo yabadde akozesa amannya gange 99. Obuzibu bwe tulina mu nsi muno tetukyamanyi kusaba, tetulina time ya Allah. Ng'omukyalo yakozesa amannya ga Allah 99. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa arrahman arrahim almaliku alquddus assalam almu'minu almuhaiminu alazizu aljabbar almutakabbiru alkhaliqun. Awo gonna amannya ga Allah, naye kyewuunyisa ye omukyala yali akozesa amannya ga ya Rahman ya Rahim.
ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Allah yagenda okulaba owekitiibwa ku arshi ye ng'omukyalo ono olw'amannya ga Allah gakozesa amannya aga fuba nnyo ku mannya ga Allah kyenamu omwenda, jamu ku mannya ogakwate mu mutwe. Ozesayo amanya obanga asatu, amanya obanga ataano, mannya mangi aga Allah, kyenda mu something. Funamu amanya g'opiikingamu. Y'omukyala yakozesanga amanya aga ya Rahman ya Rahim ng'ali ku sujudu wali n'akaaba amaziga nga yegayirira Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'agenda okukeera ku makya, Allah yagamba Musa, omukyala oyo nagenda okulaba yansaba, mu kusaba kwe n'anneegayirira n'okukaaba nga bw'akaaba, Allah kyenava nkyusa kadali mu kifo ky'omukyala oyo naali sigenda muwa mwana, naye olw'okubanga omukyala oyo yansaba ng'abantu beebase obudde obw'ekiro, n'enkyusaamu ne muwa ekiyitibwa omwana, nga mu fayiro ye yali yawandiikibwako tajja kufuna mwana lwa kigambo kukola ki? Kusaba. La yuwaddu lqadari, teri asobola kukyusa ekyo Allah kye yagerera omuntu illa du'a, okujjako okusaba. Abange tusabe, obwavu bw'oliba osobola okuvaamu. Allahu akbar. Tolaba adibu bwe yagamba laisa khata'uka, sinsobi okuzaalibwa nga oli mwavu, walakin khata'uka an tamutan faqilan. Allahu akbar. Abamu mwekwasa zi famire mumuva n'ogamba nti nze bumaalu famire zaffe ze tuvaamu tuli baavu era nze obugagga tebuliiyo. Ani akugambye? Laisa khata'uka, Allahu akbar, sinsobi an turadu faqiran, okuzaalibwa mu famire ng'oli mwavu, eyo sinsobi. Walakin khata'uka, ensobi gy'olina ggwe ali ku mukutu guno, ali ku GTV, antamutan faqiran, kwe kufa ng'oli mwavu, nga sinsobi. Kubanga obwavu buno abamu tugamba tusikira busikire, okyasobola Allah okumusaba. Gomanya ekintu ekimalawo obwavu nga okugaba, n'obanga olina 10, olina 2 n'ogaba. Nkuwa ekyokulabirako nti kadali ekyusibwa na kusaba, kadali ekyusibwa na kugaba. Kankuwa ekyafaayo, nkulage nti ensobi gy'oli mu nsobiyo. Lumu ku mulembe gwa Nabbi Musa, Allahu akbar, waliwo omuvubuka yagamba Musa, njagala ogendeko ku lusozi ogambe Allah wange ombuulire lunaku ki lwe ngenda okufa. Nabbi Musa teyakoowanga. Bamaseeka bammwe mubalina naye temubakozesa. Seeka mufuule bize, mugambe sheekhe embeera mbi, onfuna bulungi. Omuvubuka yagamba Musa, mbadde nkusaba ogendeke wa Allah ku Mountain Sinai, Allah omugambeko ambuulira olunaku ddi lwe ngenda okufa. Allahu akbar. Musa ayambuka ku lusozi. Musa bw'amala okutuukayo ku lusozi awanika emikono. Musa agamba Allah we, owange Allah wange, omuvubuka fulani antumye omubuulire olunaku ki lwagenda okufa. Abange topic gyendiko ndi ku kigambo kadari, okugera. Allah kye yagera, oba kibi oba kirungi, kigenda kutuukako. Bwe kibanga kibi nga Katonda alina kye yakuteekerateekera, bw'okisaba Allah akuwa ekirungi akyusa. Kadari ekyusibwa na kusaba. Wino mbawanga udaba, mbawa wino hadisi ndeeta, aya nzirina era nzibawa inshallah. Allah yagamba Musa, genda ogamba omuvubuka akutumye omugambe olunaku lwagenda okufa, genda omugambe enkya tasula, enkya agenda kufa. Allahu akbar. Musa akomawo agamba omuvubuka, Katonda ngambye olunaku lwogenda okufa lwankya,
gwatuwuliriza ku GTV essaawa zino akawuka ka COVID-19 abantu mubalaba bageze kwekebeza buli muntu alabe embeera gy'alimu senyiga afuze senyiga bwobanga oli mulwadde wa siriimu n'ogenda neweekebeza n'omanya nti ekyogenda kufa n'omuvubuka naye bw'atyo wallahi omuvubuka amawulire Musa ge yakomyawo nti ekyagenda kufa omuvubuka yagaba buli kimu kyonna kye yali alina anti enkyagenda neyeemalako emaali ye yonna n'agigaba. Allahu akbar. Waitu ekiseera omuvubuka oyo bw'amala okugaba emaali ye yonna yali asigazzaamu karupiya katono nnyo bwe kati mu nsawo. Aba atambula asanga ajuz yasanga omukyalo omukadde n'agamba omuvubuka gwe munnange ndi mukyala mukadde nga bondaba naye ŋŋenda kufa njala mpulira ŋŋenda sina kakulya naye muvubuka gwe Allah wuliriza gwe bw'oba olina k'osigazza mu nsawo nkusaba okampe. Jjukira nti omuvubuka yali amaze okwegabako byonna. Kigambibwa omuvubuka yali asigazzaamu kantu katono nnyo bwe kati ke yali alina n'akakwata n'akagabira omukyala yali ali mu myaka nga 10 myaka nga 2 abantu bedda bawangaalanga. Omukadde oyo yasabira omuvubuka edduwa n'amugamba nti nsaba Katonda kino kyompadde akutuse ku myaka gyange. La hawla wala quwwata illa billah. La yuraddu alqadari, teri asobola kuzzaayo ekyo Allah kiyagerera kikutuukako ila dua. Okusaba kusobola okwongezayo emyaka, okugaba kusobola okukyusa kadari ya Allah kyaba kugeredde n'ofunamu ekirungi. Omuvubuka bamusabira edduwa atuke ku myaka ojoyo omukadde oyo gwe yagabira akantu ke yali asigazzaayo gwe kati akatono. Musa aba atambula mu kkubo asanga omusajja Katonda gwe yagamba nti enkyagenda kufa. Neebuuza omusajja ono si eyo Katonda gwe yagamba agenda kufa nkya. Omusajja n'agaba byonna neyemalako. Musa addayo ku lusozi gwatuwuliriza tuyige okubeera nga tuddiŋŋana Katonda. Musa yaddayo ku lusozi n'agamba Allah we Allah, omusajja gwe wagamba nti agenda kufa nga tannaba kufa musanje akyatambula kiki ekyabaawo? Wallahi ali ku mukutu ogwa GTV wano ku Uganda Muslim Council. La hawla wala quwwata illa billah. Essaawa etuuka Katonda agamba Musa omuvubuka oyo yali wakufa naye yalina omukyala gwe yasisinkana. Omukyala oyo nga mukadde, omukyala oyo nga alina emyaka nga 10 eyo, naye ke yali asigazzaamu yakagaba n'akawa omukyala oyo. Naye ke yagaba ako akatono ke yali asigazzaamu omukyala oyo yamusabira edduwa n'agamba omuvubuka gwe, mwana wange mbadde nkusaba gino emyaka gyange gye ndimu egy'obukadde nsaba naawe Katonda agikutuuseeko. Olwa kino kyompadde Allah kwegamba Musa nti kati omuvubuka oyo namwongera emyaka n'edduwa n'enjanukula ey'omukadde oli gye yamusabira olw'okugaba. La yuraddu alqadari, teri asobola kuzzaayo ekyo Allah kiyagerera omuntu. Illa dua, abaffe kadari ekyusibwa na kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Tusabe Allah ya Rabbi atuwe, tusabe tumwegayirire. Embeera egenda kukyuka, embeera esobola okukyuka. Onfuna bulungi? Kyova olaba adibu yagamba nti alfaqir fi watanihi kalghalibu. Onfuna bulungi?
Al-faqir omwavu fi watanihi kalgalibu, omwavu mu nsi ye abanga omugenyi. Amal ghaniyu fi ghairi watanihi kalmawatin, ono buntu bwaffe ba udaba nti al-faqir omuntu omwavu fi watanihi mu nsi mwowangalira, mu nsi mwozaliddwa, kalgalibu olinga mugenyi. Obwavu kibi, obwavu kibi, obwavu bukafiri bwerere babogerako dda. Omuntu omwavu mu nsi ye mwozalibwa, omanye okubanga mu nsi mwozalibwa ng'oli mwavu kalgalibu obanga mugenyi. Tusabe Allah tuwonye obwavu ya Rabbi. Abawulira amma al-ghaniyu, ate kano kanyumidde nnyo. Amma al-ghaniyu, ate omugagga fi ghairi watanihi mu nsi etali yiye kalmawatin, ababosi. Gosoko tunulire abantu abatukozesa mu nsi, abamu bajjabuzi siwe bazaliddwa, onfuna bulungi naye nga ate bebakukozesa, naye nga tegwe mu nsi yo mwozalibwa. Abaffe tuwanike ku mikono tusabe ku Allah subhanahu wa ta'ala endwadde gye tulimu n'embeera gye tulimu tusobola okugivaamu. Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba, alaikum bil ilm, abange mugende musome kabula dhihabihi, nga ilimu tennaba kugenda. Kila ya Rasulullah, nabi bamubuuza kaifa dhihabil ilmi, ilimu egende etya, ilimu egende etya nga te ilimu ewandikiddwa mu bitabo. N'agamba nti dhihabil ilmi mautu ahlihi, ogenda kwa ilimu Allah kasitatta abamanyi. Bamasheikha abamanyanga ebitabo by'edduwa Allah bajjuludde. Bamasheikhe abategeera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah bajjuludde. Dhihabil ilm, ogenda kwa ilimu. Obuzibu bwe tulina mu nsi eno yonna, Katonda kutta bamanyi abategeeranga ebitabo ebyalingamu okusaba Allah subhanahu wa ta'ala, ebyalingamu ahadithi abasinga abantu tetukyabimanyi. Endwadde nga zino ze tulimu olwaleero bwe zajjanga, ddako emabega osome ku history ow'emabega, bagamba bakadde baffe waliwo obulwadde obwalinga obwakawumpuli, obulwadde bwalingawo. Allah yali yabugera dda bwabeerawo naye bwavawo butya. Abantu bagamba okuva ku obulwadde obwo bwate bwali bw'amaanyi nnyo nga tebumanyi nono COVID-19. Kunut tetukyasoma, onfuna bulungi ebyo tutwabivaako nga te hadisi weeri nti man arada, oyo yenna ayagala an yasalu llah, oyagala okusaba Allah subhanahu wa ta'ala, falyusalli nabina Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Oberenga Allah oyagala kumusaba, soka osaalire nabbi. Nabbi tetukyamusaalira. Endwadde olwaleero kati abantu bafa, nanabye akatambi awo wallahi emulago ng'abantu bafa, abantu bassa, enzisa tekyali nnungi. Onfuna bulungi lwaki? Lwakubanga embeera olwaleero man arada, oyo yenna ayagala
an yasalu llah, nga oyagala Allah tumusabe, Allah tumwegayirire, Allah twanukule bannange, falyusalli nabina Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, nabbi tumusalire. Abantu abamanyanga ebintu wallahi mu ggwanga basirise. Sajja basalira nabi Muhammadi ne bamusalira ne bamusuuta, kubanga omuntu yenna nabi Muhammadi Allah okumuteeka mu tahiyatu waliwo ensonga. Okwo nakusalira ofuna bulungi. Abantu tebakubanga ku ekyo, bakuŋŋaananga ne baliisa ne ku bantu, ofuna bulungi. Mwamanyigananga emmere abantu oluusi yalinga ya buruda, yali yaki, awo nawabeerangawo okumanyigananga, ofuna bulungi. Awo na kutegeragana, naye embeera tekyakola ki, tekyaliwo, ofuna bulungi. Nabi Muhammad okumusuuta kwe, abaffe alaikum bil ilmi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wagamba abange mwetegereze kabula dhahabii, nga ilimu tennaba kugenda. Kila ya Rasulullah, nabbi bamubuuza ilimu egenda etya, nga te ilimu wewandikiddwa mu bitabo, yagamba nti ogenda kwa ilimu. Wulira agambe nti dhahabil ilm, ogenda kwa ilimu mautu ahalihi, Allah kasitatta abamanyi bamashekha abakulu. Endwadde ng'eno weyajjanga, Allahu akbar, bamashekha abategeera nabi Muhammadi ne bagamba kiki ekyetaagisa nabbi kumusalira, nga bateekamu, nga bafuna naku lwabe lwakuna, nga basuta ku nabi Muhammadi. Allahumma salli wa sallim wa yubarik alayhi, nga basuta nabbi. Muhammadun asharaful arabihi wala jami, Muhammadun khayru ma yamshi ala qadami, Muhammadun basutil ma'rufu jami'uhum, Muhammadun sadiqul aqwali webadunga nabi Muhammadi bagezaako kumusuuta. Wasiddiqu fi ghali, wasiddiqu mutume lamia, bwe batyo nimanti Muhammadi embeera bwezito wezatambulanga biridda wakati. Faya khasarata nafsi fi tijaratiha lam tashtari dina bidunya wa lam tasumi, bwe batyo tokyawulira endwadde ziyitiridde. La yuraddu alqadari, teri agenda kuzzaayo ekyo Allah kyeyagerera, illa dua, okujjako kusaba. Inna alkhawfa la yunji min alqadari, okutya kwe tulimu kati tekugenda tekusobola, tulina kuwanika mikono kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Soma ku kyafaayo ekirala, genda ku nabi wa Allah ayitibwa Ayub. Ayubu nkulage nti edduwa kadari Allah gyabageze edzibwayo nakusaba, naye nga endwadde ezalingawo n'olwaliro kati nga bwe tuli bulooza zagenda, bakolanga batya? Tweddeko ffe nnyini. Genda ku mulembe gwa nabbi Musa. Lumu nabbi Musa enkuba yagana okutonya. Bwe yagana okutonya, Allahu akbar, abayigiriza ba Musa ne bamugamba, wange Musa tusabire ku Allah. Musa n'asaba edduwa. Bwagala okusaba Musa bwamala okusaba edduwa, enkuba n'egana okutonya. Ne bagamba nabbi wa Allah tusabidde edduwa naye enkuba eganya okutonya kiki? Musa n'alyoka ava mu bantu be n'addayo ku lusozi. Bwaddayo ku lusozi, Allahu akbar, Musa awanika emikono agamba Allah, ayi Allah wange, abantu bansabye mbasabire enkuba etonye, naye ate enkuba eganya okutonya. Allah wange, kiki ekibaddewo? Paka Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Musa, mwaba abantu bozza okusabira edduwa mulimu eyanyiizizza. N'agamba
Allah yagamba Musa kale ddayo osabe. Musa bwakomawo n'asaba edduwa, amala okusoma edduwa enkuba n'etonnya. Musa addayo ku lusozi ate agamba Allah we nti ayi Allah, ate kaakati bwe nsabye edduwa enkuba etonnye, naye ate mu bantu be nasabidde era ababaddewo twalina omu avuddewo, Allah kiki ekibaddewo? N'agamba ogenza okuddayo nga mwaba abantu bamaze okwenenya, eyabadde anyiizizza nga anenenyeza, kwe kuta enkuba n'etonnya. Abaffe tweddeko, tweyise bulungi mu nsi, tweyise bulungi. Ebikolwa bye tukolera bannaffe, oba olyawo n'embeera eriwo kati olwaleero, Mukama Katonda kwasinzirira n'endwadde zino zonna ze tulina, obulwadde COVID-19, abantu okulwala kwe balwadde, tugezeeko ffe nnyini okubeera nga tusobola okweddako. Tusabe Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga asobola okubeera nga atusonyiwa. Webale kwekubira ku GTV wano wali ku Uganda Muslim Supreme Council. Tusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala embeera gye tulimu tujja givaamu. Embeera gy'olimu waliwo abagirimu naye bakola batya? Genda ku mulembe gwa Nabbi Musa, embeera bwe yatuukangawo bakolanga batya? Ofuna bulungi kadari Allah gye yagera olwaleero yeeno gye tulimu. Waliwo ejja gy'ohana bakufuna, naye ng'ekikulu mu byonna tubeere nga Allah tumusaba, tumwegayirire, tugambe ayi Allah waffe tukusaba otuddiremu embeera eno. Allah abeere nga asobola okubeera nga asobola okukyusaamu. Bwe tunaba nga Allah waffe tumusabye ne tumwegayirira, embeera ejja kukyuka. Oluusi embeera fe tusobola okugyesibako, naye nga tuganye okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Gwatuwuliriza, njagala nkuwa ekyafaayo ekirala otegeere nti nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala ayitibwa Ayub. Ayub yali mugagga. Kigambibwa Ayubu yali mugagga okumala emyaka 7. Omuntu okubanga Allah yamuwa obugagga ng'obugagga bwe abulimu mu myaka 7, la hawla wala quwwata illa billah, yali mugagga. Ate nga bwe obulungi ku Nabbi Ayubu nkulaga yali musajja mulungi nnyo. Bwe ziba ssente yali azirina, bwe gaba mayumba yali agayina, bwe ziba nsolo yali azirina, nga kyabugagga kyonna ky'omanyi assets Ayubu yali abirina. Kati Allah yagenda n'amugezesa, gwali ku GTV, kadali ya Allah eyinza okubanga tannagireeta, naye bw'anaaba aleese ekigezo byonna by'olina Allah n'abikuggyako, kiki ky'ogenda okuzzaako? Ayubu Allah yamuggyako obugagga bwonna n'amulwaza obulwadde okumala ebbanga n'emyaka n'emyaka, omubiri gwonna Allah n'agenda agulwaza, kubanga Allah asobola okuggyako emmaali n'akulekera obulamu. Naye Ayubu yamuggyako emmaali yonna, wamala ogimuggyako omubiri gwonna Allah subhanahu wa ta'ala, omubiri gwa Ayubu gwonna ne gujjula envunyu. Allah subhanahu wa ta'ala yakutuusizako ku ekyekigezo. Tukyali ku COVID-19 yatutawaanyizza kati gwe tuliko, naye obulwadde bwa Ayubu envunyu zonna ne zijjula omubiri, bode yonna, omubiri gwonna nga tewali kimulabikako kirungi. Okono Allah yagezesa omuddu we Ayubu, gwe Allah yakutuusizaako kweyo embeera. Kadali eyo wali ogituuseeko mu kika, wooli wali otuuseewo ku Ayubu.
teyakoma ku ekyo. Abakyala Ayubu bwe yali ayina badduka anti emaali eweddewo, yasigaza omukyalo ogwo. Kyova olaba gwe ali ku mukutu guno, Katonda bw'aba akusitudde amadaala, yamba abantu bo, obulamu bugenda kukyuka. Ayubu yalwala, abakyala abaaliwo ekiseera ekyo badduka, n'asigaza omukyalo ogwo ayitibwa mukyala Rahma oba Rehema gwe yasigaza. Bonna abakyala ne badduka. Abakyala bo b'olina, embeera gy'olimu olwaleero bw'eba nga nnungi, COVID-19 kati essaawa zino bw'onoolwala, banaasigalawo ku mbeera kati. Abantu bonna badduka, Ayubu ne bamudduka, famire nedduka, abakyala ne badduka, buli kimu kyonna. Ayubu yasigaza omukyala omu era ayitibwa mukyala Rehema oba Rahma, omukyala eyagumiikiriza ku bulwadde bwa nabbi wa Allah ayitibwa Ayubu. Ensi yonna neewunya ekivundu lwa Ayubu, kubanga Ayubu yalwala okutuusa envunyu bwe zamuva mu mubiri gwe, bakwatanga navvu, evvu. Omukyala oyo Rehema lyeyakwatanga nayalirira okugamba bba wanaabeera wanaawangalira olw'amasira agamuvangamu, olw'ekivundu ekyamuvangamu. La hawla wala quwwata illa billah. Embeera yali ekutuuseeko, abange tusabe Allah waffe, Allah tumwegayirire embeera gye tulimu tusobola okugivaamu, kubanga ebyatuuka ku bannabbi nkulaze nti edduwa ekyusibwa na kusaba Allah subhanahu wa ta'ala ekibadde ekibi, Allah n'atuwa ekirungi. Omukyala Rehema abaali balya ekyeggulo, abaali balya ekyemisana, ebyobugagga ebyaliwo bonna, omukyala okutuusa omukyala oyo Rehema baafumbanga nga n'emmere gye baalyanga tetegerekeka. Abaali abagagga, kigambibwa mukyala Ayubu oyo Rehema yakwatanga n'enviiri ze ezaali ku mutwe, agenda azitunde bafune ekyokulya. N'akwata enviiri ze ezaali ng'ez'ebituttwa, kubanga balina ng'enviiri ennene, agenda azitunde, era bwe yazitundanga n'aleeta ekyokulya ne balya n'ebbaawe. Awo wawanvu nnyo, naye njagadde mungi, njagadde nti obulamu oyinza okubwesibako ng'oluusi gwe obwesibyeko. Kadari ya Allah ekyusibwa na kusaba. La yuraddu alqadari, teri ayinza kuzzaayo ekyo Allah kiyagera illa dua, okujjako okusaba. Lan yanfa'ahum, teri asobola kuziyiza hidhru min alqadari, ekyo Allah kiyagerera omuntu kijja kutuukako illa okusaba. Tusabe nnyo Allah waffe, tumwegayirire. Buli muntu yenna waali, funayo akasengeko mu nnyumba awo, omusaala gwo wonna wooli, Allah mwegayirire. Obudde bw'okwebaka mubuveeko, funayo ka time weebakeko, situkako ekiro osabe Allah. Embeera eri mu ggwanga buli omu agiraba. Wallahi esaawa etuuka, Allahu akbar. Ayubu obulwadde obwamuluma emyaka n'emyaka, olw'omukyala yali mukyala mukkiriza nnyo Rehema, yagamba bbaawe, naye bba wange Ayubu, olaba omukyala omukkiriza, Allah ng'atugezesezza. Bba wange wali mugagga okumala emyaka 7, nga buli kimu kyonna okirina, emaali Allah n'agitwala. Kati Allah tugezesezza ebbanga ery'obulwadde, myaka 18 oli mulwadde, teri dduwa gye tusobola kusaba gw'owuliriza, edduwa ekyusibwa. Wulira omukyala omukkiriza, kyova Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba nti adduniya mataa'u, ensi erina ebirungi. Adduniya mataa'u, ensi erina
ensi erina ebirungi nagamba nti wa khairu matauha ebirungi nabbi bye yayogerako si nyumba ebirungi nabbi bye yayogerako si zikalina ebirungi nabbi bye yagamba si motoka nti Benz Hammer wabula matauha almar'atu salih ekyobugagga ekikyasinze mu nsi muno ekyobugagga ekikyasinze mu nsi muno ye mukyala omulongoofu atagenda kukozesa nsobi agamba nti dunia matau ensi eno ogiraba gwe gwali ku nkutu ogwa GTV ensi eno ogiraba agambye ensi erina ebirungi naye wa khairu matauha naye ebirungi by'ensi eno almar'atu kwe okubeera n'omukyala bw'onooba ofunye obuzibu agenda okuwa direction entuufu agenda okubuulirira atagenda kutwala abamafiina atagenda kutwala ate tugende mu ssabo agenda kuzza ku kkubo eggolokofu akugambe wano ku musaala twegayirire Allah waffe omukyala rehema yali mukyala mukkiriza obulamu busobola okukyuka ng'osabye omukyala rehema yagamba ayubu wali mugagga twegayire ku Allah atukyusizeemu atuwe embeera ennungi ayubu yagamba mukyala we rehema mukyala wange embeera gy'oŋŋambye ngitegedde twali bagagga emaali yaliwo naye dduwa ki gye tugenda okusaba Katonda ajanukule ayubu naye aleeta ekiteeso agamba rehema kati nze mbadde nsaba emyaka Allah gye yampa egy'obugagga kubanga Allah yamuwa obugagga okumala emyaka 7 kati nga ye ayubu agamba nti kati abadde agala gira emyaka 18 gyenkanenkane n'egy'obugagga oba gye yali alina gyenkane 7 ku 7 agamba ayubu atambula agenda Allahu akbar abange tusabe Allah kadari ekyusibwa na kusaba embeera ya ayubu yakyuka oba teyakyuka embeera ya ayubu ne mukyala we rehema embeera yakyuka ayubu yawulira eddoboozi okuva eri Mukama Katonda ayubu yagamba ai Allah wange wuliriza gwe ayubu yagamba ai Allah wange ebbanga lyemaze ku nsi kuno ai Allah wange sikujemerangako ai Allah wange ebbanga lyemaze nga ndi ku nsi kuno siberangako mu mbeera bweti ayubu atambula agenda okutuusa eddoboozi we yajja Allahu akbar ayubu navunnama ku ttaka navunnama yegayire Allah we subhanahu wa ta'ala abaffe lwaki tukutamako lwaki tuwanika ku mikono Allah ffe tumusaba Allah ffe tumwegayirira ebbanga lituuka Allahu akbar bali ku GTV esaawa etuuka ayubu wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ayubu Allah yamugamba samba okugulu ku ttaka okugulu kwe weyali wano wansi bwati Allah n'ageza leetawo amazzi nga amazzi gannyogoga amazzi ne gava mu ttaka Allah n'agamba ayubu n'akwata amazzi ago n'abeera nga atandika okunywako nga bwesisiza omubiri gwonna bode yonna ayubu n'awona n'envunyu zonna ezaali ku mubiri gwe gwonna masha Allah ayubu n'addayo buto n'awona ne mukyala we rehema Allah naye subhanahu wa ta'ala namuzzaayo ku myaka 18 n'ayubu myaka 18 Allah n'agamba Jibuliru agende mu jjana ajjeyo essuuti enyirira ne bagyetera ayubu n'addayo buto ku myaka 18 bonna ne babeera mbooko ne baddamu buto okuzaala abaana baabwe abaafa emaali yonna Allah n'agikomyawo lwakukola ki lwakuwanika mikono nakusaba Allah subhanahu wa ta'ala abange muzikirize amanya nga bulijjo nze Shk Sekasi Udaba
wano ku GTV yammwe insha Allah tuyugana mu Muslim Council. Mbebaza mwenna mugamba waffe tukwebaza Samahatul Mufti, Allah kutuwangalize His Eminence Sheikh Shaban Ramadan Mubajje, Allah kutuwangalize akuwe ky'osinga okwagala kino ekitebe kyaffe ky'obusiraamu Allah akituwangalize insha Allah. Namwenna abadde ku kamera mwenna mbalaba nsaba Allah abatuwangalize awo kyemusinga okwagala. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Nsaba Allah berenga kadali ya Allah ekyusibwa nakusaba insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.